yes balekere okukosa propaganda balina okumanya bagiri president bona babadde Makerere bakolagana nnyo ne government bakolagana nnyo ne president Museveni era kyovola ekitegeeza Giruudi president ne wabanga jidde ku kadi ya no enkolagana ne government eri bwete eri direct era olumala okusweyaringa walinga amaze okusweyaringa the next day lwakuba abasinga obungi mbadde temubimanyi bakrossinga ne bagenda mu State House ne batuula ne bamwa ne terms. It is the government which runs the terms of the university. Njagala kubulirako ebintu ebimu njagala mugende nga mufuna record. When was the last riot at Makerere University? Riot yali yafira mu kabaana yali yaddi etwadde emyaka n'emyaka era kyovola aba rights ezaali zibeerawo nga yakwesanga at the end of the day omuntu ali behind this either agezaako kubeera nga akola payback oba ku kintu ekirala ojja kwesanga nga maybe bakozesanga figigaza mu bintu ebyenjawulo ne batannafuuka sita bakutuuka sita n'atabasasula abantu babikozeseza ebbanga ddene nze ndabyeko wano nga bakozesa abantu ba criminals ab'ebbanga eddene ne bakwata omukumenyi w'amateeka ne bamulemerako polisi nemulemerako naye ng'ekimulemesaamu lwakubanga yalina abantu abamu abali mu poliisi abakulu byakulanga nabo emirimu natasobola kudelivaringa ssente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulabi waffe omulungi wa Blaze Media nkwaniriza ku mukutu amannya gange nze Ssennoga Blaze Jordan. Nkwebaza okubeera ng'ebbanga lyonna obeerako. Bali mu kusiiba bamazeko ennaku za 6 timwebale kubeera nga musiibye era Mungu abatere mu baraka. Asirinzeka ndine musajja wa Kabaka Kivedi Cox atenga musajja wa Kyabazinga koze eri bubeera wa Kyabazinga esebo. Mbadde nsaba obuuze ku batula. Banaye muli mutya Mukama yebale batuusa ku nnaku zino. So far wakatambuza omwezi ogwokuna gwe tulimu twebaza mwenna abaasiiba n'abakatoliki mwenna abali mu kisiibo. Definitely religious institutions zonna ezisiiba tubatumiddeko nammwe abaliyo mwenna abasobola okuba nga mutuwuliriza ate nga mutulaba. Kansuubire Mukama abakuumi. Kibedi ensonga etalinda jinjagadde tutandikireko tuyokate tugende ku ndala ensonga ya BMK. BMK Mungu amumuze mirembe. Ebbanga lyonna tubadde tumumanyi ng'omusajja omugagga before nga tannafa wadde nga aba afudde nga mukwano yafa naye era tukimanyi nti mukwano industries y'amaanyi mu ggwanga lino. BMK ne properties zonna ze yayina ennaku zino nga mpulira omuyaga mungi nnyo okuyuugayuuga kiki ekiri awo mpulira ebintu bye bitwalibwa waliwo akatambike nalabako kaawo nga bali kooti eri mu bikwata ebiwe Balamu. Balamu ye yawola BMK ssente ki ekiri awo okusinziira ku kubeera nga simanyi kunoonyereza ku wali okoze ku nsonga eyo. Ensonga z'abannagagga b'e Kampala abasinga obungi bazze bafuna ebizibu bingi nnyo. Si BMK si yasoose okufuna challenges ezo. BMK as a family naye nalabako ne kasiiwuukira. Mu time ye ekibuuzo kiri nti kasiiwuukira mu nsonga ze zaakomawa saawa zino bw'otunula ebintu bya kasiiwuukira omugagga yali mu kwagala na group ate nga ali solid ogenda okunoonyereza ebintu byonna byatundibwa simanyi zino hoteli ze zitundibwa construction company yonna yaggwawo ebintu bigenda biggwawo ki ekitegeeza ekyo. Ekisinga obukulu abannayuganda kyemba njagala basooke bateeke mu bwongo abantu abasinga obungi abakozesa endo baba buildings foundation y'obugagga bw'effamire bwe bagenda ebintu ebimu bitera okubeera nga bikola ki nga bisaanawo kati ku nsonga ya BMK. Ku nsonga ya BMK it is really very shocking and very disappointing. Lwakuba unfortunately nze nkitwalanga ensonga zino zonna ze muwulira simanyi ebyobugagga babitutte simanyi bino bigenze. It was just because that the business went bad. Lwaki kugamba business went bad? BMK yalina omwana eyali in charge gwe bagamba abadde in charge okuraninga business ezisinga obungi mu kampuni ya BMK nga naye era akyali mulamu. Ye mwana gwe bayita Haruna Muwanga. Haruna? Yes. Mutabani wa mukulu? Mutabani woyo gwe balekera okubeera nga in charge y'omu ku bavubuka ababadde ba pioneers of building institutions ezimu okuleeta ssente mu BMK and family. Kati omwana oyo abadde akola businesses nnyingi
of late ngafuna bukutenda afuna bu contract government emuwa because abadde ne construction company gye bayita Muwanga era yali ejjanga ekola okuzimba amasomero okuzimba amalwaliro okuzimba ki kati ndowooza challenge kulwaki tukigamba business went bag lunaku lumu obuzibu bwajja nga bwaki nga bwa contract gye babawa contract bagibawa ndowooza sente ze yali estimating ze tezaawera yeze yali yes sente ze yasaba tezaawera nga ezaali expected kubanga waliwo sente zaali expecting okubeera nga zaali badde nga zikola ki ziweebwa asobola okubeera nga amaliriza contract gye bamuwa kati obuzibu bwava ndowooza yagenda mu bantu bamanerenda ab'enjawulo ng'omuntu yenna gwe baba bawadde tenda in most cases bakosa PLO okugezaako kugenda mu kampani mu banka okudeyo sente ab'emikwano just because yali akolanga business zino okumala ebbanga eriwezeeko nga byonna bibeera successful time yatuuka this time ndowooza sente ze yasaba zaali underestimated tute project gye bamuwa kyova olaba nga tezimala kyova olaba bamuwa sente bonna balina a lot of question ku kaseera kano olw'okuba ku lwaki kubanga sente ndowooza tezaamala ate n'ekirala gavumenti engeri gyesasulamu sente zino zeebekusuubizza si zeezo zolowooza mbu babagambe bajja kusasula today they can even take years okusasula kyova olaba omuntu akola contract za gavumenti olina okubeera nga olina sente in the way that olina okubeera ne sente zisobola okubeezangawo nga bw'obanja kati obuzibu ndowooza bwajjaawo contract ze baali bamuwadde business that is why it went bad kyova owulira mulimu ba stakeholders abagamba twamuwa sente okusinziira ku friendship for example nga minister bw'omuwulira ng'ayogera yes namuwa sente ng'amuwa sente olwokuba yali mukwano gwange ate mumanyidde ebbanga ddene meaning babadde bakola businesses ez'enjawulo a long period of time ate nekitegeeza that just business went bad mbw akasente kaagaana okuba nga tekamala akasobola okumaliriza omulimu omulimu gwe tenda gye bamuwa kati ne bibackfiringa kirabika ne bijjamu ne bifunamu obuzibu enteteganya naye jjukira bapartners ababadde mu mulimu ono bali bawera kyovula erinnya nga yanga nalyo mweliri yanga Manisulu yes yanga Manisulu ogera n'owulira ne bagamba Manisulu bwe yatuuka omwana we bwe yafuna akaseera nga sente tezimala ezicompletinga tenda ya Minister of Health okuzimba amalwaliro eyo mu Karamoja yayitako abantu abamu bamuyambe era yanga y'omu ku bantu abajja ne bacompletinga business eyo negwera government nesasula but there are other properties kubanga bw'owuliriza emboozi y'omwana ono ensonga zino za BMK ogenda okuwulira property y'ebuziga simanyi amafulati g'ebuziga bagakolako empapula z'ebicupuli ennyumba ez'ennaggulu simanyi ziriko ebibuuzo naye ze mu kutegeera okwange okutonotono family ya BMK mukyala we Mama Musa azze yakula ne mubaawe bazze bakola sente babyudinze sente bazadde abaana baabwe bakuzizza n'abakyala abalala ab'enjawulo naye ng'omukyala we Mama Musa ku nnyumba ye y'ennaggulu amazima gali nti bwe nnyumba eyo yagiwaayo as a gift ku mutabani we asobole okubeera ng'afunirako sente naye teyamanya mbu mulimu ebintu ebikwatagana n'okubeera ng'omwana bamuteekako ensonga ogamba bu plots ezimu oba ebifo ebimu yakozesa ebicupuli ani yagiwaayo nga gift Mama Musa Mama Musa already yagirinanga gift era wano bwe yali agiwa mutabani we kubanga yali amumanyi bulungi nnyo mutabani wange oyo Aruna bulijjo abadde akola emirimu yamugamba abwe kiba kyakunoonya sente nga wakunoonyeza sente nkikuwadde ng'ekirabo genda okole ki osobole okufuna sente zirwaninge project lwakuba bagamba mbu ebintu ebyaleeta obuzibuzi zino ennyumba ezimu properties ezimu ez'enjawulo ezirimu ze bagamba eziri ebuziga endala eziri somewhere I think where I might not well established very well naye bagamba properties ezimu ze ziriko document omwana ze yagamba mbu yakozesa obukujjukujju n'akyusa ebipapula n'asobola okubeera ng'afunirako sente mu banka ez'enjawulo kubanga banka ezibanja zinyingi katono nnyo sente banka ezibanja zaawola Muwanga property consultant so bazaawola BMK zaawola Muwanga construction ezimu kati properties zaateekayo nga security ate za BMK kubanga yali ni charge of the business Mukama Katonda kati kyasoina okubanga abadde akikozesa ebbanga eriwerako only that business went bad kati nekyasagga abantu ne bakimanya kati obuzibu obuliwo bwebwo ate hotel wane wali BMK hotel era BMK Africana terina buzibu naye BMK building eyo naye bagiteekayo Africana yote ina buzibu but the building okuli hotel BMK house okuli apartments eyo yeriko question okuli suits yeriko question gye bagamba yakozesa obukujjukujju okusobola okukola ki
okubajja okufunako ssente era banka bagamba erina engeri gye bateekayo epapula naye baweerako ssente kyova olaba there are some banks which are in question over such issues okitegeera naye ekibuuzo kiri nti omwana kiki ekyamuleetera obuzibu obwo that should be the question 2 ani yamuwola ssente ate kikyaba ayagala 3 kulwaki teyeebuuza ku bantu be abafamire when he was doing such business kiba kitegeeza omwana oyo yali sole director wali nga yasalawo bwebikwatagana ne construction company okitegeera yabadde alwaninga muwanga kubanga ebimanyage muwanga construction naye nga ne BMK ya BMK okitegeera ngabo BMK holdings kubanga BMK companies nyingi muwange badde nayo under BMK under BMK naye ng'omwana ye director waayo kati ngeye gyakozesa gya fronting nga bomanyi Kampala Uganda omuntu ofrontinga company yo ne winninga bid ne bajiwa omulimu kola so that's how things work ekibuzo kiri nti bijja bityo okubeera nga abantu bagenda babiwuliza babitegeera mu kaseera kano okitegeera kati kiba kitegeeza awe wali question ey'amaanyi ate jjukira abantu bajjebwa ekintu kino ekigamba bw'omwana yabikola nga kitaawe taliiwo omwana yabikola kitaawe waali naye ng'ali bedridden nga takyasobola kujja mu executive meetings eza kampuni okukola decisions yali yawummula nga yabikwasa ye yaba running era omwana oyo akoledde kinene nnyo BMK companies azikoledde ebbanga ddene nnyo alikoledde nnyo okubeera nga nabo baafuna essente eziwerako oba ssente okubeera nga yakulaakulanye yes abadde agikoledde ebbanga nze nyina ekibuuzo awo kimu yes bwe banga gavumenti kubanga kati minisita Balamu gwe bali mu kuwa ebintu ebyo abanga naye omu ku babanja akolera gavumenti eyo bwabanga akolera mu gavumenti obanga mukozi wa gavumenti ate nga n'omwana abanja gavumenti ssente ze lwaki gavumenti temuyambyeko nemusasula ye lwaki omuntu waba akoze tenda ngeeyo sente ze zituuka okulwayo n'atuuka n'okubeera nga byeyateekayo ng'omusingo okwata tenda eyo otuuka obeera nga ate bimutwalibwako kati bw'otunula ku kintu kya minisita minisita yagamba yawaayo ssente ku nga mukwano gwe naye ng'asinziira ku kyolowooza kiba kitegeeza minisita alina relationship ne BMK omwana oyo wa BMK okumala ebbanga eddene oba ne family okumala ebbanga eddene it is just unfortunately that naye minisita agenda okumanya oluvannyuma bw'omwana ebipapula byasobola okubeera nga yajja n'afunirako essente maybe mu maaso ge byali bifu n'abalala nga bakomplaininga ate waliwo akakwakulizo kano akamu ke baayogeranga mbu Buganda nga Buganda bagenda ne mwana ebintu bye yateekayo ndowooza biri ku ttaka lya Buganda so it means terinda ekituufu ebintu biriko ebya BMK ko biri tebalina buyinza bwewolerako okujja nga bayise mu Buganda Land Board kati bano babizuula luvannyuma nga business eganye ogenze n'obuuza mbu kulwaki government edelayinga business eno bwe yajja n'egenda mu maaso n'egaana okubeera nga omwana talina ssente zisobola pushinga projects ze ayina okuba yatuukirira omuntu omu gwe bagamba oyo omwami gwe bagamba yanga yajja n'acompletinga business eyo the problem is that why doesn't the government pay in time kikyali badde ekyo ukisibe kitegeeza kikyali badde kubanga nze ndowooza kati nga bw'olaba nga government yadelayinga okupayinga yet it paid kubanga at the end of the day it paid they paid again esigamba mbu babanja government yasasula lwakuba yalwawo kati agenda okulwawo okusasula ndowooza nga ono we yagenda okwewola nga sente nga bimaze oku backfire nga bigaziye bwe bigaziwa kiba kitegeeza companies ezimu eza family oba ebintu ebimu ebyali bivaamu collateral za government za family zakwatibwa banka nezizitwala kubanga banka zezakwata sente nezimuwa asobola okugenda okwasaganya naye lwakuba government yalwawo okukola ki okusasula ensasage kwe kujja yes how far kubanga webanga ensasage yajja nga ensasage yajja sente nazifuna ensasage negenda okujja nga sente government emuwadde obanga tennamuwa nakyo kibuuzo kiri awo ensasage egenda okujja nga government tenaba kumalayo sente nga tenaba kumalayo sente naye jjukira mu waliwo pattern omulala ya taking over contract oyo nesasula manisulu yes ekiteeberezebwa bumanisulu yasasulwa bwasasulwa kubanga yajjamu ng'omuntu okujja okutaasa embeera n'ataasa gundi eyo bidi neggwawo contract nesobola okubeera nga amalwaliro bagakozeeko so ne basasula bwe basasula kirabika tezaamalayo sente zonna ezisobola okubeera ng'omwana zeyeewola jjukira omwana yeewola ku bifo byanjawulo yateekayo ennyumba eyo eya Mama Musa gye bagamba gye yatwalayo naye ate jjukira teyagitwala mu bukujjukujju yagikolerako consent yagibuulizako maama we n'omulala omuntu owa famire ne bakkanya ne bagamba kale tugende mu maaso yo si byagamba mbu yakozesa bukujjukujju oyo mwami Aruna nedda yakozesa consultation ku nnyumba ya BMK eya mukyalo wasooka Mama Musa naye bino ebirala ebifo ebirala by'owulira bye bagamba bye baataakinga properties ezimu ze bagamba ezo zo ze bagamba yakozesa obukujjukujju
otegeera n'asobola okukozesa ebipapula ate nga lyali ku ttaka lya Kabaka. That's why the problem is. Naye the issue is waliwo ebintu ebimu bye mbuuza wano saawa zino okuva abasinga obungi abakola ku bintu by'amawulire n'okunoonyerezaako ebitonotono bye tubatuwulidde weebuuza ku lwaki abantu basirise, ku lwaki family teyogera. That's a very big question. Ku lwaki family tevaayo neeyogera. 2 ng'oggyeko n'omuwala yajja juzi gwe nalaba ku social media ng'ayogera ng'abeerako nekyayogera oyo omwana okwogera kituufu mwana wa family naye nze omwana nabagamba dda omwana mwennyini oyo ne mu kuziika kitaawe bwe yafa teyajja ate kati ayogera ate kati ku ssaawa zino mpulira akuba nnyo omulereetu kituufu abamu bagamba mbu yajja nga kaseera kawedde ak'okuziika naye ye mwana ayina empapula abeera eyo simanye Canada asobola okubeera nga alina obusobozi n'omulala abeera Switzerland naye abo abaana abamu ku bantu be twali kulumba ffe twali kulumba okumalawo ebbanga eriwerako twaliwo naggulwawo ne tugenda n'okuziika eri naye abaana abamu yes baasomwa naye abamu tebaalabika tebaliwo mu kuziika ssaawa zino bavayo ne boogera nga abaana ab'omu nnyumba naye balina okubuuzibwa ku lwaki bulijjo tebajja na kubeerawo ku famire kyova olaba abaana abasinga ogiba bagenda ne bagamba kyaliranga kitaawo mugende ewammwe mumanyi olinde kitaawo asooka okuba olinde ogane kulinda mpaka bwalifa then otandika okuba kerere jangu omanye ebintu bya bizinesi bwe bitambula muzeeyi wa kunnyonnyola akola ki kusaawa zino bw'aba ayogera ye tusobola omuwuliriza naye omuntu ajja kugamba ayogera mu kapasite eki ennyo bulijjo ng'abadde tavaayo ng'ate abafamire bagamba tabadde so much involved ne wano tatera kujja byebintu byensiba ngamba abantu abamu abagenda okukolera mu nsi ez'enjawulo nga mulina ebintu ebyobugagga mufeeyo nnyo okubeera mu bazadde bammwe muyige mutegeere musobole okumanya nga bw'ojja n'oyogera abantu baba bakulaba kikyebe kulagamba obaddewo mu family mu mikono gya kitaawo naye kati kitaawo afudde n'okuziika tewajja ku lunaku lw'okuziika yes kyoyogera tukiwulira naye omuntu anaasinziira ku ki ogamba mu byogera bituufu abantu bajja bibuusabuusa bagambe bugambe abamu bajja kulowooza kirabikanga bana yekuleekaanya maybe ebintu bye baatwala bulina okufunako omugabo omuntu asobola okutuulawo n'agamba nakati ono ekibuleekanya kirabika bintu byanfuna kati alabika ku nfuna ebintu bye baatwala kwekoli maybe shares ze kwe ziri lwaki avaayo ku ssaawa zino okwogera bulijjo abadde abeerawa ate nga wano n'omukuziika teyaliiwo ate nga alina empapula balina emirimu emirungi bakola bonna bali bulungi balina obusobozi sigamba mu tiketi yali emulemye nedda naye mu kuziika kitaawe teyaliiwo okitegeera kati awo tubuulize ebintu ebimu so ebintu ebimu bibeera bimikisingibwa but at the end of the day tubuuza abasiraamu nga teboogera omugenzi BMK yasobola okubeera nga alina scholarships yagabanga ayina abantu besobola ayina Sickle Cell Gundi Foundation eyo simanyi eri emubende eyo ab'emubende amasomero agaliyo abasiraamu b'e Kampala bali ludda wabaseeka b'amaanyi nnyo tekwali tebayingira mu nsonga zino ye family kulwa kinayo tebeerayo embeera gyeyogerako why omusajja yakolerera ebintu mu Buganda wano ebintu eby'amaanyi nnyo ebisobola okubeera nga ku kaseera kano kabaali badde bavaayo ate n'ekirala kulwaki Buganda at this time bameshoninga ebintu bino yasirika So some of the properties are on the Buganda land. Buganda land. Era juzi bwayogera bagamba ebintu bya BMK biri ku Buganda land tikyasi yateeka tasobola kubeera ng'owulira propaganda ayita ku social media bagamba nedde ettaka liri ku Buganda land board simaili ya Kabaka tebasobola kubeera nga baliteekayo mu banka ne beewa kati ssaawa zino bakitegedde weekiri naye singa kituuka mu mbeera ebintu ne bitwalibwa nga bagenza okutafuta amateeka bano ababaddewo baba bawogera ki ku lwaki basirise baali badde bavaayo ne babeerako ne kyeboogera basobole okutaasa ebintu bya naggagga omugenzi sawa no twogera yes ensonga kibuuzo wayogedde ku nsonga nti ebintu by'abagagga bwe bito bimanyi okubeera mu embeera efaanagana bw'eti era n'oyogera ne Kasiwuukira ne BMK bw'atyo nawulirako simanyi nnyo bulungi eky'ebyamulwana naye nawulirako era nawe era sometimes waliwo olumaze owulira ng'omuntu amaze okufa omugagga ye akola atya omuntu abeere ng'akimanyi nti akenfa ebintu bigenda tandika kubeera nga bifaanagana bwe bityo oba waliwo ekisobola okukolebwa omuntu okubeera nga mugagga nene yeetalira amagezi okubeera nga ne waafa ligasa esigalawo mukono industries nga weeri ate nga nannyini yo yafa abantu abasinga obungi ndowooza before muwola abantu abagagga bwe batyo mulina okusooka okukola nga due diligence ku properties zaabwe bakola collaterals ze baleeta kubanga kati abantu bonna abawola ssente obuzibu bwe balina omuli banks n'abantu abamu ab'enjawulo ogenda kwesanga nga tekibakutte kiri nti bwe tebaanoonyereza kimala era baba kunoonyereza kimala ne bamanya mbu munnaye tugenda ku apartments z'omusajja eziri ebuziga zikyekiri ku epapula byayo biri ku alaali biri ku ttaka ki byebintu ebyokubeera nga buli kaseera bireeta wasiwasi naye obuzibu obuliwo nabwo tusobola banenya at times bagamba omukulu gwe bawola ssente bamutrustinga ekinene oba oli awo bayinza noba baali bamuwaawa dda nazaayo ate osanga nabo bonna baali mu mulimu kubanga bonna babeera part of it kubanga bw'okeera ku makya nenkuwa biliyoni 2 kiba kitegeeza mba oba onsomeddemu omulimu bwe guli bwe tuba tufuna biliyoni 10 sigana kuwa biliyoni 2 lwakuba kata times kisobola okubeera mbu ekintu bwe kigaana okubeerawo nga bwe kisuubira bwe bwava obuzibu
katawula bidaba liwe bavaayo kubanga oli bamubuuza wamuwera kuki yagamba tebampeerako ku kintu kyonna kyonna namuwanga mukwano gwange kitegeeza the business went bad. Business wegenda bad etya government erabika yalwawo okusasula ssente kyova olaba ensasa geno nebeerawo. Waliwo omuntu omu gwe nagamba juzi ne mugamba kati kiba kuba ng'omwana oyo akasente baakamuwa mu kaseera akatuufu mukimanyi temwali tegedde mbu ebipapula birimu ebijingirire byagabye mugamba ebijingirire byateekayo okumubanka omuwa ssente temwali tegedde mbu yabiteekayo kubanga yali badde abawadde ssente zammwe mu budde. But the problem came in that because payment gundi the details eza government zebagamba buli yadireyinga okuba bwa ssente yeyavaako ensasa geno yonna okubeera nga tasobodde kusorting out bonna abali bamuwadde ssente. So at most cases tugezaako okugamba abantu abamu that ebintu bya family bwe bituukanko bya family abazadde abamu bakola ebintu byaffe mu bulambulukufu bakola ebintu byabwe mu bulambulukufu ng'ebintu byabwe bisiganye buli mugagga yeewola n'abantu abamu bakola ebintu mu bulambulukufu abaana abajja oba basikira abajja okulwaninga ebintu bino ne batandika okubanga abatuuka ekiseera nga bali stack tebalina we bajja ssente ne bakozesa property ezo okwewolerako maybe bulijjo babadde babikolerako naye this time nga bwe nkugambye that in most cases ensasa getera okujja ng'ebintu byonoonese okitegera kati bwe tutunuulira nze kyovula nabuuziza ebintu bimu naye ngamba abasiraamu okubeera nga basirise n'abalala okusirika baali badde bayingira dda mu nsonga za BMK bataase properties zino naye bwe banaasirika bajja zitwala because at the end of the day omuntu eyawola ssente ajja sigala ng'akugamba service ya banka temuli gikola nze labawola ssente zigenda zeeyongera kiba kitegeeza essente zigenda zeeyongera mu bungi nnyo kimaliriza kitya nze ebipapula bye baatuwa byonna ne bwe bamugamba bijingirire babitya bakoze batya naye basobola okubeera nga bakoshoninga mu ngeri yonna esoboka okubeera nga bakola recovery ya ssente. So at times ngenda ne ngamba abantu emikwano gy'omugenzi gyali badde nagyo gyenyigira mu nsonga zino ne bafuna engeri gye basobola okusolovingamu ensonga ne bataasa ebintu by'omugenzi family nesigala ng'etambuza obulamu nga companies endala bwe zikola. Okay. Yes. Okay, butereevu awo bwe ensonga nyinza okuba nga sikyagizaako mukono. Yes. Tugiveeko abiwulidde afunemuko ekyokuyiga oba akiwulidde ate akyongereyo eri omulala. Ensonga endala olunaku lw'eggulo tubadde awo emakindye ku court. Ensonga ezo wazirabye zonna okuva gye zaatandikidde ne gye zaatandikira kubanga okuva nga nnaku z'omwezi 3 Fikigaza lwe yakwatibwa. Yesebo. Lwe yakwatibwa awo ewaka bagamba nti bali mu kikwekweto abadde nga waliwo akabuuza abamu bagamba bwaba nga bali mu kikwekweto lwaki bagenda ne batagetinga nnyumba emu yokka ate era omwali Fikigaza. Ekikweketo kyandibadde kisalawundinga nti ne bava wano nnyumba ku nnyumba bwe mubanga ddala mbadde munoonya bamenyi b'amateeka. Ensonga y'eggulo simanyi gwe wagipasiivinze era kye nninza okuweereza abalabi abatulaba tuwulirize ku sayidi eyo nga tusinziira okuva eggulo nga tuddamu kemabega okuva lwe yakwatibwa. Ssaawa zino we twogerera ali Wakiso gye bamututte okubeera ng'ate bamusiba ku misango emirala egimuvunaanibwa naye twogere ku byonna nga tubigase wamu. Ku nsonga Fikigaza's issue nze ndowooza mulimu abantu abalina empalana zaabwe. Lwaki njogera ekintu kino? Yes, Fikigaza alina criminal record okubeera nga bamuconvictingako n'aservinga n'amala n'avaayo naye nze nina belief emu egamba bu Fikigaza asobola okuba yakola reforming n'akyuka nayetereza n'atandika okuyimba. Bw'atandika okuyimba abantu basobola okuba bakozesa record ye ey'emabega okusobola okubeera nga bambi bamunyigiriza oba nga bagezaako kumwonoonera erinnya lye. Kubanga kati tunuulira ekintu kino bwe kigenda mu maaso. Fikigaza ku ssaawa zino bagamba yabadde akoze kino bamusanga ne pangaze mu nnyumba ate nabagamba dde ekintu kimu tewali tteeka wano ligaana muntu kubeera na panga mu nnyu bw'otunoonyerezaako. Abantu babeera ne pangazi mu mayumba gaabwe nga bintu yakutema nnyama oba yakola bizinesi ze amanya bintu bye byanjawulo ku faamu ye yakola. So at the end of the day kisobola okubeera nga yes kituufu basobola okukozesa ekyo propaganda waabwe oba engeri y'okuba nga bamusanga n'ebintu bye eby'omu nnyumba ne bamukozesa ku ebyo lwa rekodi ze ezaggwawo naye nga nze ndowooza abantu abamu bali behind this. Ekisooka omwana baba amuwadde bbeiro lwaki ate poliisi yazze nemukwatira ku kooti ebintu byonna babeera si ku kooti mu kooti kubanga munda mu kisaakaate gye bamujja bwe kiba kiri nti bamukwatidde mu kooti ekyo already kiri ligo. Ekyokubiri ku lwaki omuntu atambula mu mbeera bwetyo nga babeera bamunyigiriza ojja kwesanga at the end of the day omuntu ali behind this either agezaako kubeera ng'akola payback oba ku kintu ekirala ojja kwesanga nga maybe bakozesanga Fikigaza mu bintu ebyenjawulo nga tannafuuka sita bakutuuka sita n'atabasasula abantu babikozeseza ebbanga ddene. Nze ndabye kuwano nga bakozesa abantu ba criminals abebbanga eddene ne bakwata omukumenyi w'amateeka ne bamulemerako poliisi nemulemerako naye ng'ekimulemesaamu lwakubanga yalina abantu abamu abali mu poliisi abakulu beyakolanga nabo emirimu natasobola kuderibaliga ssente. Abo bonna bonna basobi boolaba ekyabaleeteranga obuzibu byebyo ebyavangako era wawulirako olunaku olumusobi omugenzi nga kugamba nze tubadde tukolera ABCD tubadde tukola kino
ni kino bino byolaba bino basipapa bonna basibye ojja kwesanga that behind all their detentions in the cells zile nga wina abantu bebakolera ne bagana okubanga tebatuka kati alaba kati omuntu nakola come back ya pay time kati ojja kwesanga figures zensonga ezirimu naye tubadde tusaba mukama atusaasire ekyembategezako bagamba kiri nti that abantu abasinga obungi criminal records zaabwe zibaliko batera nnyo okubeera nga bazideeta eza the past okudrivinga okwonoona amanya gaabwe n'okwonoona status zaabwe so you might find that ebintu bya fikigaza asokuba maybe yakola omulimu n'omuntu n'atasobola muwa shares ze oba mpalana zaabwe z'abayimbi oba mbeera ki naye mu bintu byonna ebiriwo biri nti that in most cases omuntu yalinyigiriza muno okutuuka ku mbeera bweti bana abaana abasinga obungi bamulaba baali bonoonese bonna babadde mu ghetto balikola transformation abasinga obungi bagenda bafuna emirimu bagenda bayiye ennyimba zaabwe basurvivingira ku nnyimba zaabwe bakola obuvulu baabwe bagezako kubeerawo so tuba tugamba omuntu yenna asobola okubeera ng'ali mu kikolwa kino bwe kiba nga kituufu ng'ali mu kunyigiriza omwana ono just because ayina issues naye yali badde bambi amuleka asobola okubeera nga yebuildinga because first of all nze nina belief that yasobola okubeera nga bwe baali bamusibyeko ya transforminga n'akyusa empisa ze n'enkola ze n'asobola okubeera nga kati muntu mulamu naye endpoint yakyo kiri nti n'abayimbi nennyini baveeyo abayimbi bajje balwanira omuyimbi waabwe yes fine tusobola okugamba mbu tusobola okuba kukyogera ku side emu nga tugezaako okubeera nga abamuprotectinga naye omuntu omu alina okumanya that at the end of the day omuyimbi asigala muyimbi abayimbi basigala ne solidarity balwanira abayimbi baabwe bayimbi bannaabwe basooka oyimiriranga nabo nenalabye bamuleekeredde okugjako abatono benalabyeko ku kooti byonalabyeko I think Allen Skin was available waliwo n'abayimbi abatonotono ababaddeko mu gurupu ye ababaddewo naye waliwo the main heads ab'ennyimba nga federation yali badde evaayo neyimirira n'omwana ono nesobola okubeera nga egezaako mu ngeri yonna esobola okuba nga emujja mu nkomyo mu bintu bino byeboogera bafollowing up the case basobola okubeera nga bino bya bulimba nga bawaayiriza omwana bagezaako just kumwononera linnya lye n'empalana zaabwe ez'abayimbi so we always ask that there should be harmony between the two the artists abasobola okubeerayo bw'aba yes alinayo gwe yakosa asobola okubeera nga amusonyiwa asobola okumuleka asobola okugeninga obulamu bwe asobola okubeera nga bambi amuteeka mu misango nnyo kubanga gino emisango gye bali muteekako minene nnyo these things of aggravated robbery basobola n'okukusiba emyaka 2 okusiba at times aggravated robbery basobola okugamba watiramu omuntu wakoleramu ki warapingiramu omuntu wakola ki ebintu ebisinga okubeera nga bisobola okumakinga omusango gwe okubeera omunene nnyo mu bulamu bwo bwokufiiriza kaliyayo so for me I think that Fikigaza bali badde bamuwa a chance to breathe abasobola okubeera nga gyekiri bamuwa ebbeeyi asobola okubeera nga abeera ebweru omusango bwabwe guli bamuwa chance asobola okuba nga bw'abeera ebweru agenda awoze I'm very sure ebintu byonna byonna bisobola okuba nga bijja kutereera inshallah tumusabire naye okusinziira ku maanyi ge nalabye awo golowooza wabanga ddala ayinza okubeera nga alina be yakolagananga nabo olubolyawo ne bawo ekitagguse ayina obusobozi obuleeta amaanyi nga nalabye amaanyi ne deployment y'amaanyi nnyo kubanga deployment ku court ebaddeko UPDF ne wabeerawo police military so nga ate n'aba prison babakoze ki babaddewo ndalabye amaanyi mangi nnyo ande kisobola okubeera nga amaanyi mangi nga kiri sponsored omuntu bwateekamu amaanyi mangi bwe kityo bwe kibeera n'aba UPDF osobola okubaleeta abantu bateekamu ebintu bye Uganda byonna nze nabalabadde Uganda they can do anything bakwata ne bakozesa security nesobola okuba nga ekunyigiriza and I've seen this in so many people bibateseeko embeera eno ng'abalina ba security ogenda okufinding out after some time ng'omuntu yalina musango gwonna naye ng'omuntu ateesewo ssente enyigiriza omuntu wana Uganda mulabyeko oyo asoose okubeera nga bamujja ku kooti bantu bangi nnyo kooti ebata ne bataliwa okubeera nga babakwata ate ne babanyigiriza mu mbeera ez'enjawulo wala baba members of parliament banyiga last year babata ne babakwatira ku kooti wennyini at times some kind of behaviors ezireta zino zeziwa ekifaananyi ekibi ekya gavumenti yetu naye ze mba nkimanyi abantu abakola bino babeera bateesemu ssente bwe bateekamu ssente baba tebaagala kufiirwa baba baagala kunyigiriza omuntu missoni yonna eggwe kyova olaba times bigenda okubeerawo bwe biva mu kooti neevaayo nesobola okubeera nga efreeinza omuntu tebaddamu byogerako ekyo ekitegeera so at times bino byenyigirizako okwogera that abantu baleke abantu to be ayina omulina ensonga zammwe mufunenga engeri amicable gye musobola okusolovingamu ensonga zino singa kisangibwa ng'omwana ono teyakola robberies ezo nga bwe bagamba what will the security agencies say oyo mwami yakutte omusajja oyo n'amusika n'amutambulirako n'amugye munda mu kooti n'amutwala ali ayogera ki kyova olaba ekifaananyi ate kigenda nekiddira gavumenti naye banga evumwa okusinziira ku bintu ebikolebwa ebisobola okubeera nga bamu bagamba bimenyi by'amateeka yes okay ensonga ya Fikigaza tugiyitire kaawo ate tujja okusobola okuba nga tugiddako omulundi oguddako olw'embeera y'obudde tusobole okubeera nga ate obudde bwe tulina butumala okumalako
ensonga zonna sigenda giyongerako mukono wabula waliwo ensonga endala gye sandyagadde era naye obuusa maaso Dr. Jose Chameleone twamwogerako wano wennyini we tutudde nga bwe yali agenze for treatment ebbanga lyamazeeyo alimazeeyo and preparations ez'okubeera nga bamukomyawo kuva US okubanga akomawo wano zigenda mu maaso naye Reggie yavuddeyo n'akola statement n'agamba nti Dr. Jose Chameleone y'ensonga lwaki bo bayimba Dr. Jose Chameleone awaniridde music industry eno okumala ebbanga era yasima omusingi munene nnyo eri egyo emigigi egiriko ssaawa zino era n'agamba ng'ekirabo ku return ye bamusondere akawumbi 1 billion campaign yeriko ssaawa zino ey'okubeera nga bamusiima bamukwase obukadde 1,000 ekintu ekyo wakirabye otya era simanyi babakitegeddeko ndowooza nze mukulaba okwange kirungi nnyo atwagala kwebaza okubeera nga Chameleone bw'aba ateeredde akomyewo mukama mulungi yeebale kumusuusa obulwadde yeebale mutaasa okusobola okubeera nga kati akomyewo eka ate n'ekirala njagala kwebaza Reggie okugyayo eddoboozi lye yes Reggie tukwebaza lwa nsonga emu osobola okubeera nga bambi wayagala nnyo Chameleone oyagadde nnyo Chameleone yakumotivatinga which is a very good thing because I think so many people so many artists abayimbi ne consumers ba music balaba Chameleone nga the best of all times asobola okubeera nga bambi music wae aba keeping the moving abayigiriza aba motivating se ayina engeri gy'asobodde okubeera nga alina we abateese kubanga ba consumers bangi ku music wa Chameleone naye ekintu ky'okubeera nga kya 1 billion within the course of 1 week or 2 kisoboka singa kiba nga buli omu asobodde okuteekayo ki effort naye nze ndowooza Reggie yabadde agezaako okugamba yali badde asaana okusiimibwa nze in short so si kumusonderezo sente yabadde agamba asaana okusiimibwa nga mu ngeri yonna singa abadde ne billion yali gimuwadde golowooza ku ssaawa zino bameka abali bayambyeko abayimbi abalala kubanga Chameleone si yasoose yekka okubeera nga yalwala bayimbi bangi nnyo balwadde ne babeera ku bitanda naye nze ndaba batono nnyo be basondera ndaba nnyo batutte operations nga balirakinga ne sente esobola okubeera nga zibajja mu mbeera eyo abamu balina ebizibu bya drugs rehabilitation abalala osanga ebizibu ebimu byakubeera nga babagobye mu mayumba osanga abantu abamu nga bali drug abused osanga abamu ng'ebeera eganye but how many people have run to rescue them ojja kwesanga is just a small number but to appreciating Reggie okusobola okubeera nga yes ojeyo statement n'ogamba gw'omusiimye yali badde asaana okufuna akawumbi akalamba oba fundraising akawumbi akalamba naye ekyo kirungi nnyo kubanga music we abadde mulungi mu byonna kirabanga gwe bimuli bye omuwadde akyali mulamu neera twayagala Bannayuganda bonna abanasobola okubeera nga bamukwatirako nga bamuwerukaminga lwanadda ku Lwokutaano yes that's a very good thing naye ekibuuzo kiri nti will the 1 billion shillings be able to be raised by Friday? That's the question. You might find that abantu olw'ebizibu bye balina embeera gye balimu obulamu obutambula e Uganda okunyigirizibwa kwe balina okubulwa akasente akafuusa akanaku zino ak'okunoonyeza ku mpiso so you'll find that it might not be easy for them to raise the 1 billion shillings but at the end of the day Chameleone deserves the best okusinziira mu mbeera gye tulinaanye ku time gy'amaze emyaka 25 ng'ayimba he deserves the best era tusuubira abasinga obungi bajja genda bamuwerukaminge era bamuwe ebimuli abanaasobola otherwise naffe tumuwerukaminge waka twebaza Katonda okubeera nga amususiza obulwadde akomyewo nga mulamu Jose Chameleone singa kale just in case akawumbi ako kamuweereddwa oba katambuzibbwako kubanga nzijukira nti Abitex yawanise concert ya Jose Chameleone eriyoba mu August awe enambole Nakivubo Stadium okay ategeka concert eya Jose Chameleone singa abantu bakuŋŋaanya akasente kwa ekyo kijja abantu waliwo n'atawaddeeyo n'agamba kati ngendera kyo muwagira mu concert ng'ate uyo bakamuwa akawumbi omanye abantu ensalwayo ya nzaale ebeerawo ku mutima kisinzire engeri gy'ogicontrollinga mu n'ogamba nemebeera nayo oba n'okkiriza ekufuge n'ogiportrayinga abantu basigala banaasobola okubeera nga bamuwagira ku show ye eyo Abitex gy'ateekateeka nga bamaze omuwa ne sente zino wadde nga simanyi wakawumbi kanaaweera nze kyemmanyi mbu at the end of the day they might not raise the 1 billion shillings the only thing gye bali badde bagamba bakozese concert okuraisinga the 1 billion shillings
for him. I think he best format. Bakozese concert to raise the bagambe bugambi bantu mujje muwagire tugezaako kubeera nga tuwagira omuyimbi waffe akawumbika etaketi yaffe abantu babatekereko price tag gyesobola okubeera nga bajja kugenda na kivubo okubeera nga supporting abajja zifuna naye I doubt whether they can raise the 1 billion shillings just in mobile money in a course of a week okujjako nga fan base y'amaanyi nnyo nga buli omu awadde solidarity okusobola okubeera nga awaayo ekitone nnyo emitwalo ebiri abantu olaba emitwalo ebiri ogiyitanga emitono oba emya wansi ennyo naye bantu balina ebizibu byabwe easy for somebody to raise that money. Netu gamba mu kivulu bajja kusobola okubeera nga basobola okuzozaizinga lwaki bajja kuba bamulabako bajja kuba enjoying music bajja kubeera bamu celebrating ebanga lyatabaddeewo ate it will also be a funful event so abasinga obungi bajja kusobola okuzozaizinga bakoze kivulu crazy a billion Abitex yategese omutegese abaana azituusa singa bazisonda abantu ne baga nti maybe nga bataddewo ticket nti buli ticket ya sente bweziti nenga eimu eriawo kuwa billion nambani milikwezi naye ba promoter bo benyini bo balaba bategeka ne shows kati nga kishaji tegese nga emotoka aziparkinze shebe eri one ngeri mugenda maaso katugeze eri kuserena ngemotoka ziri wazi zitokota wabweru motoka nganya abagenda omuwerekera ko nga zitokota nenga ba driver babagambye we tufuluma bwe tumutuvuga paka ggulu ewasalimu sale era buli amalasho bwati ngavuga paka wasalimu sale nga mugamba shensazi percent anti nga yebakeyo kumala wiki bbiri obuzibu obuli mba promoter be Uganda teri muntu yaliko genuine mbulamu buno buli promoter we Uganda bensinzo okulaba abasinga obungi babadde bantu beyagaliza bokka bagala okozesa abayimbi ne babateeka ku frustrations ne babalimba ne bageza kukozesa eyo flame mu byansaze at the end of the day byamusaze ku lwaki nga ayagala kunyigiriza muyimbi okutaba kwa sente zaawe era nga boolaba ebintu bino abasinga obungi nze ndabyeko batono nnyo abafulfilinze dreams z'abayimbi n'akeera ku makya n'amu omuyimbi kyova olaba abayimbi abali international tebasobola kukkiriza kubanja kasente mbunkanoonyeza wali ku gate before the performance ayagala sente ze zonna zimaleyo ne ketazi ze zonna zihandling asobola okuba ng'ayimba on the gate mujja mwenna mwagula yes mwagula dda naye abasinga obungi bateeka mu mbeera bunaawe nza kuyambye za kuteseka ate jjukira abayimbi be Uganda with the levels of desperation obulamu bwa desperation be balina baba beeguya baagala okuvaayo baagala erinnya lyabwe litambule baagala okugamba mu kino nakikoze so most cases ba promoter ba taking advantage of that ne baba nga tebafulfilling ndagaano gye baba bakoze n'abayimbi naye ba promoter bayiga okusasula abantu abo babawenga sente zaabwe bave mu kukosanga bino okuddukanga eri okulimba bali ba big sponsors abesente bukyansaze empayo ku sente nkolebe bakikozesa just because baba baagala kufuna extra money are you getting me extra money obutakutagwa omululu ogubalibeeramu all the time kyovola by the end of the day era bwabatazimuwadde Abitex bwatazimuwe era tujja kumanya wane Uganda waliwo ekyekweka era kamiliyoni ojjukira ku essence eyagwawo emabega tojjukirako mbu emyaka egyayitako yagambako Abitex yamuba sente ze muganda okuba nga mukyerabira ako ka video kakyaliyo ng'agamba Abitex oyo yanyakula ku kivulo ekimu teyampa sente naye basobola okuba nga bamaking up kati saawa zino ng'alooba osobola okubeera nga omutima gwakkuta this time tajja kuteekawo mbeera yonna yakubeera nga akola kyamukumpanya n'ekirala abayimbi babende ba professional managers that's the very important thing bw'obeera ne professional manager definitely teri muntu ajja kuddamu kukumpanya sente zo jazifunanga mu budde ebintu byonna bye muteesezzaako bibeere mu budde bisobole okutambula kyova olaba nanyigidde nnyo ono omwami nawulidde waliwo abadde ayagala okukola event yo n'omuyimbi omuwala ayimba olunyankole yaani Omega 256 yes nawulidde waliwo omwami omu ayagala omutegeka naye nga ndabira ddala engeri gy'avuluga engeri gy'ajerega omuyimbi amusizza amaanyi amujerezejereze amuvoddevodde just because yabadde na information entuufu at the end of the day of the day kawate promoter nova ino gamba bukati nsazeewo ate mutegeke wano at the end of the day bwekivulu bwe kinaasala andi wona blaming erinnya ly'omuyimbi olisiza wansi omuteeseko bisitolo ebitali bituufu ogezaako okumussa wansi buli platform gw'obeera ate at the same time ovudde nsimanyi nze enkoza yako apology katukwasaganye naye kati ani anajja n'amuwagira ng'omaze okubeera ng'erinnya lye olinyize ku mbeera bwete so most cases tugamba bapromota mweddeko mutereze enkola mukole relationship zammwe n'abayimbi musobole okubeera ng'endagaano zammwe ze mukoze mu karuumu kammwe fe abeebweru tugane zimanya mubeera n'obutakkaanya mutuule ng'engeri gye musobola ozisolovinga so I believe that Abitex at the end of the day esente gye zituusa bukaba akawumiga gye kali sikiwanga kamiliyoni ajja kukkiriza ebyekisirusiru sino ate at most cases ndowooza ne kamiliyoni bw'abadde mu America abitegedde at the end of the day alabye professionalism omulabye abadde atambula mu events ez'enjawulo alina okuba ng'ayize n'amanya akomyewo ajja kufuna professional managers ajja kurecruitinga abantu abali professional asobole okubeera ng'ekintu kye kiddayo nga kitambulira waggulu nga bwe kirina okubeera yes
Okay. Ensonga eyo ate nayo tujja kuddamu tugyogereko nga maze tutuukira ddala mu ggwanga kubanga nategeddeko atuuka nga ku Lwakutaano luno. Yes. Bw'atuuka tujja ate kuddamu tumugaayegaaye mu kusinziira ku mbeera bw'enaaba eri n'essente ze bamusuubizza oba zinaaba zikoze ki? Oba zinaaba zituuse. 12 si Saturday? 12 ebeera Saturday. Alina okuba nga atuuka Saturday. Yes. Leero 9, 10, 12 Saturday. Yes, Saturday lwajja okuba nga atuuka. Okay. Wadde nga olugendo bwe lutambudde olwa Dr. Jose Chameleone kinajjukirwa nti abaddeyo ne challenges omuli okubeera nga waliwo omuguwa ogwaliwo wakati we ne Wizo tikeyateekawe yali nti yali ayagala kudda. Simanyi oba babiraba tewanyegako yadde kuŋŋamba nti abasajja wadde bamuweereza obubaka wano naye simanyi oba ate embiranye yali wagiraba era simanyi Wizo yali ataawa ssente ng'omugagga yamuwaamukawo ku ttooke nakkakkana ndaba yatandikako wanira ku street Jaiden we Kampala wono eyali ataawa ng'agala kudda waka. Ensonga eyaliko eya Wizo ku kaseera ako kyova olaba kituluma nnyo mbu award winner MC yamukwata nemutuusa ku mbeera eyo kubanga olabira ddala ng'ayogera out of desperation, out of obwavu obutabiramu nakasente kwegamba n'osigala nga omuntu akukozesa mu bintu ebiro kubanga incidence eyo yaliwo yali very insultive bwe baatuuka ne bamugoba ebweru n'ayogerera ebweru ennyumba y'awaka ne bamukwatira ku vidiyo yenna n'awulira akaaba ayaga kudda Uganda ate ne bamudda lwavaawo ne batandika okugamba mbu ate akoze apology ate apology akikoze ng'erinnya olwedde bamaze okugiwa evviivi embeera bw'otunda omuvuki nga byali bisobola okukolebwa nga tebanata audio ze baata ne biggwereeyo baali basobola okutuula ne babikkaanyaako ne biggwa ate wuuyo bamulemedde mpaka kati okudda naye naye alaba nga okudda eno aba akasudde kasigale akepingalo kubanga baba mutika omuleeta abakadaama ng'aweddeyo kati ebintu byonna byonna bw'obiraba kati yagenda okulaba nga ate munaye awo okusigala ng'erinnya likyakola kansigale nga neebeerera ku muyimbi sigale nga ntambula ku muyimbi paka bw'alidda nga bwe kiri naye ng'erudda tugamba omuntu yenna yamulabisa yatukola bubi nnyo yamunafuya nnyo naye Mungu bwate bw'abaageza sajja kyatu ne kinyiiga katusuubire Katonda ajja mutaasa bw'anaaba akomyewo Uganda n'afuna ebivulu n'ayimba naye abawemulaawe mulaawo kyamuluma n'atuuka n'abawemula yalina obusungu bwamuyitirirako musajja we yali ayogera mazima bingi nnyo tujja bimanya ebyali eyo tusooke omuyimbi atuuke Uganda omuyimbi katumusabire bingi nnyo bijja kufuluma ng'atuuse yes atuuke bulungi mu ggwanga sikulwisa eyo ekibuuzo ekinsiyidde essaawa ndowooza kati ziweze nga 18 since last night mbadde nyina ekintu kye ndikugezaako okufumiitiriza okusinziira ku bifaananyi ebyafulumye ebya president w'eggwanga his excellence Yoweri Kaguta Museveni ng'atudde ku lusegere ekifaananyi kibadde nga bwe tutti ku mukolo ogubadde Makerere University awo ng'atudde ne mutabani wa chairman Nyanzi ng'era ye president omulonde owa Makerere University. Ensonga ezo zireese different reactions okuviira ddala mu bantu abawagira gavumenti n'abanuupu bali awo bawanyisiganya ne kati wenjogerera waliwo ali muvuma munne kati era ne kati waliwo yakapostinga waliwo ali mu kulowooza ekyokumuddamu ensonga ezo simanyi lwaki buli kintu kye tulaba kitaputibwa anyway buli omu alina freedom ey'okutaputa ensonga nga bwakoze ki babagirabye okusinziira ku birifusi ze ensonga eyo wagirabye otakibedde njagala kusooka kunnyonnyola abantu bategeere bulungi it is very unfortunate mbu abasinga obungi bakadda mu byabufuzi bakabimanya generation yatudde temanyi bingi nnyo ku byabufuzi ebiyingidde mu buyingizi amakulu ababikayanirako tebalina information kati njagala babuulira ekintu kino kivudde wala nnyo nga guild president eri guild president w'e Makerere takolaganangako na gavumenti taliyo bwajja mu media akuba Kerere naye gavumenti yefuutinga bwasula yefuutinga ebintu by'omu nnyumba yemuwemotoka yemuwa obulamu yemufacilitatinga n'akasente akasobola okubeera mu monthly however much ne university ebeemuwa kati obutamanya bw'abantu bwe baleekaanya okutuuka okubeera nga omwana oyo yagenze owa president kati oyo omwana kyogamba yali badde eri baali muwadde ki bameka ababadde ku side ya kitaawe ne anko we
abasobola okubeerayo nga alina kye yali afunye bo bennyini si be bamusponsoringa kubanga bennyini bagamba tebamuwa kaadi kati omwana mwennyini yasobola atya okukimeekinga okubeera ng'ayitamu kiba kitegeeza alinayo ku kasente gye yali akajja akasobola okumukwasaganya okuwininga election olowooza sente yazijja luddawa mwami Nyanzi alina sente nnyingi nnyo yazitereka nnyo n'asobola okubeera ng'omwana backdoor abadde amuwanga sente agenda akampeiningi yes balekere okwosa propaganda balina okumanya baguild president bonna babadde Makerere bakolagana nnyo ne gavumenti bakolagana nnyo ne president Museveni era ekitegeeza guild president ne waba nga ajjidde ku kaadi ya Nuupu enkolagana ne gavumenti eri bweti eri direct era olumala okusweyaringa wali nga amaze okusweyaringa the next day lwakuba abasinga obungi mbadde temubimanyi bacrossinga ne bagenda mu State House ne batuula ne bamuwa ne terms. It is the government which runs the terms of the university. Njagala kubulirako ebintu ebimu njagala mugende nga mufuna record. When was the last riot at Makerere University? Riot yali yafiiramu abaana awo yali yaddi etwadde emyaka n'emyaka era kyova olaba riots ezaali zibeerawo ng'abaana abamu babanja State House eganya obawa kasente era kyova olaba babawanga sente nga riots zikendeera kati temuddangamu ne mwesiriwaza ne mulowooza bw'oba olonze opposition ku Makerere University kiba kitegeeza ajja kukolera interest mu bintu by'opposition. There is no way akolera mu interest za government era government yemuwa by'okutambulirako mu institution kubanga the institution is for the government. So abasinga obungi lwakuba muba temumanyi so ekyo si kipya only that this time alabye ba president bangi nnyo aba meetings the president of Uganda in so many ways just because by Uganda tebana bakumanya politics bwatambula bakamugendamu ate kati ennaku zino emirembe gy'abavubuka boogera bwogezi bavuma buvumi babilitoringa ba gaslighting omwana bajja mwogerera bingi nnyo at the end of the day bamuvume bamujerege byonna but at the end of the day ababimanyi tuba tumanya ajja kweyongera okugenda nga mu State House akyalabirirwa State House akyeyongera nnyirira ajja kuddamu amasuuti n'alabye ng'anyumye byonna ajja kunyirira kusinga na wajja n'okugejja olowooze ng'agejjera tugambe nti nno chairman Nyanzi engeri gyali nti nabadde awangalidde nnyo mu NRM okumala emyaka egiwera ddala nga 15 n'okusoba ye yamuwadde no bad tactics like because he won the elections nga teyalina kaadi ya Nuupu tugambe nti ono kaada wa NRM Dr. Chairman Nyanzi is he still a kaada yakyali kaada kaada wa NRM Chairman Nyanzi nga ye yamuwadde ku tactics z'okuwangulamu akalulu kano n'okubeera nga alina okweyisa mu mbeera bwete etali negative oba etali defiant eri government. Oyo omulenzi gwe bayita omwana oyo gwe bayita Churchill simanyi oba yakozesa Churchill Kyagulanyi oba yakozesa Churchill Sentamu kati Sentamu ekyo kyokka kye yakozesa already kali katiba nga kakitaawe amugambye yeteeke ono kaada ye yamukuwa amagezi gonna g'okuyitamu yamugamba okozesa Sentamu ojja kusobola okuwiniira bwekiba nga ekibiina kye ekyamaanyi ku lwaki owa BRC yatwala owa Nuupu kiba kitegeeza bagezaako nnyo okupushinga omwana ono asobola okuba ng'awangula. This is the reason you see that bwe yakozesa Sentamu Churchill era yamaliriza akoze eki awangudde taata walina okuba yakozesa obukujjukujju bwonna obusoboka okubeerawo ng'omwana akola ki ayitawo ojja kwesanga deep down bw'ogenda okunoonyereza so okusolisinga sente zonna ezasobola okukozesa nga zava mu State House nkubuuziza omwana sente yazijjawa does Nyanzi have the money does Nyanzi can Nyanzi put in money omwana we asobola okubeera nga amwagaliza okuwininga Nyanzi ni most cases asiba akaba ndabye akola ne statement emu ng'ateekawo embeera ng'agamba omusajja gye wagendako omusajja mutemu asibye abaana baffe mu makomera simanya mukoze biki ebyo byonna byonna yagezaako just okublindfoldinga bannayuganda ababeera mu wano abalaba ebintu bya social media ffe tukimanyi bulungi nnyo omwana oyo yali sponsored by State House yamukwasaganya byonna byonna n'awangula era yabadde alina okutuukiriza omukolo ku expo amiitinga president eyamuwa sente obulamu bwonna bwamuwadde akasente kamuwadde sapoti kamuwadde emmotoka zamuwadde mumujja kusigala nga mwewuunyo oyo omwana agenda kufuna n'ebintu bingi nnyo mugira mutunula sigamba mu NUP esobola omuwaayo NUP yali sapoti nzaani yali ewaddaani mujjeyo mugambe ki okuggyako obusaako bw'abantu abatono abasobola okubeera nga beneficiaries asobola okubeera nga oyo omwana asobola okumuwaayo sapoti yonna esobola okuba nga esobola omunyiriza nga bw'anaabeera era mugenda kulaba ng'ayeyongera okunyirira nga gavumenti eyongera omuwa ssente nga university ng'emuwa ssente kubanga tijjukira asobola okubeera ng'afunye n'emmotoka bbiri because the president yamuwadde emmotoka kati university naye president yamuwadde emmotoka straight kati munagamba mu kibiina byonna agenda kete university ate inomuwa era temwerewuunya nga ne Nyanzi takyazzeemu kulwala Nyanzi yabadde ku kitaana ng'agamba mulwadde ku lwaki avuddeyo n'ayambala n'asobola okubeera ng'akola statement baleemera okuwudiisa abantu at the end of the day bayige buyizi poliisi bw'atambula teri guild president w'e Uganda era asobodde okubeerawo n'abiisanya ne State House
wa government ya Uganda. Government ya Uganda esigala emuwa instructions ebirwaninga ebikozesebwa ebino okulwaninga ebino okubeerawo nga ne sente mu supporting. So that's how things are. There my question comes in. Omwana ono statistics kyenda ziraga nga wengattako ate bibyo byongambye statistics ziri nnyemu ko ne zigenda mu 95 ziraga nti state ebeera nnyo yayinamu nnyo omukono mu campaign ze era n'awangula n'akalulu. Should we say that Bobi Wine knew about it yensonga lwaki teyamupostingako ku mukutu gwe gwonna gwonna okumukongratulating? Ati kati Bobi Wine ababimanya ebyo byonna kati gwe Bobi Wine tameeting ako president kikibuuze wanjiseba Bobi Wine tameeting ako president Museveni wewe bifana ebyo nalaba nga bekutemu absolutely ya meeting ako yayimba n'ennyimba eziwana president Museveni zinga yali president, so it means that ye dream maker way at the end of the day. So kiba kitegeeza however much ali mu opposition agezaako kuteeka ko position ayina ebintu ebimu by'abayina okubanga kanya ne government. You cannot be in opposition n'olwanyisa government. Kitegeeza ne Bobi Wine yawo waali ayina ebintu ebimu bya kanya ne government nyo ayina bingi nnyo bya kanya ne government. I'm telling you kati kankubuuzo singa government ene ebadde teyagala Bobi Wine yabadde esobola okubuwanga emuwa chances nga bagamba mu yaba dictator n'afuluma n'agenda e Bungereza gye yabadde gyayogera nze zize wano kunoona buyambi bannaye njagala muggyeko muteeke sanction ku president Museveni mugande kumuwa kino muwa kiri yabadde amuwa chance okulinnya n'agenda ne basenyonyawo ne batambula. Gwe sente bwe mbuuza nze nabuuza ekintu kimu ne mbabuuza atuwa accountability ya 5.7 billion zikola ki 5 every year. Madde manyi billion ya 3 ziri 5.7 billion. Let him tell us the 5.7 billion azikozesa ki. Are you getting me? 5.7 temwagala bibuuza olwokuba at the end of the day muli thirsty olwokwagala change. Mwagala change naye nga temwina na reasons holdinga nene nnyo kulwaki mwagala change. 5.7 the fact of the matter that change egenda kujja naye lwakuba obuzibu obuli that change ejja kubeera still in the circles of NRM. Nsiba nkibagamba yes nsiba mbagamba that change egenda kujja naye ejja kubeera nga still NRM ekikola ekitaseewo nkimanyi kyenjogedde kibanyiiza era mu abanaabeereyo nga mukiraba mujja kinyigiramu olwokuba muli naive naye amazima gali nti ebintu mujja kulaba bingi nnyo ebyewuunyisa naye ngamba ekintu kimu ekigenda okujja mu maaso eyo abaana be balizuula mu guno muzannyo buzannyo galinga nga matatu ndowooza ennyumba y'emagere ejja kukwata omuliro bajja kutematema buli kintu ekiri awo bagiteekako n'omuliro bwe balimanya nti matatu kyanisi yes bwe bali banyambu NUP eri kuzannya omweso gwayo ate nga just bali bakivuze nga bwe baagala ekito bwe kibeera nga bawuudisiza bana Uganda bamulitegeera mbu abantu si bangu bajja kugenda eyo emagere batemeteme buli kiri awo n'ennyumba bajja giteekako omuliro. Who is the master planner of that game? The master planner definitely y'omukulu mwennyini amanyi Kagutema yasoma political science. Yes yamanyi bulungi gye kitambula amanyi ekigenda mu maaso nagamba tambuza wano nagamba kola kati nze kinenyisiza mbu chairman mwennyini Nyanzi avuddeyo na abadde mulwadde nze ndaba bulijja agamba ndi muyisi sobola kuvaayo na kuyimirira talina waabadde alabika naye ku ky'omwana avudde n'ateekako beret n'ateekako beret n'ebyambalo ebimyufu bwaye mwana gwe tukoze bubi nange kinyigiriza nnyo omusajja mutemu yasiba abantu baffe yakola ki ayogera ebyo naye ng'omwana ku ssaawa zino we twogerera ajja kubeera ng'akwata emiliyoni ze nga 5 buli mwezi atwalenga ku kitaawa muwengako emu asobola okuteeka naye amafuta mu mmotoka ne taata abasanyuka I think ziba milioni 10 bamwenga milioni 10 era gigabanenga ne family ye. So mulekera okusirwaza abantu mugambe bugambe kintu kyazulibwamu nekitegeezebwa abana Uganda ne bakizuula mbu omwana at the end of the day yasobodde okuwangula akalulu k'emakerere which is a very good thing. Ekyokubiri government yali ku taking over kubanga yateekamu sente zaayo yateekamu investment zaayo ekyokubeera nga yamuyambako mu campaign n'ebirala kati baagala bamuleke asigale nga azungu babadde balina okugyayo evidence bamuteeke wali akubwa ekifaananyi n'omukulembeze. To my assumption obanze kyandibadde ngamba it is not an assumption but yandibadde nga advice eri Kyagulanyi simanyi gwe bwogenda kiraba naye bwabanga Bobi Wine asobola okupostinga ku mukutu gwe nga waliwo omu ku bafuuti soja akoze embaga mpakyakulabirako nga waliwo fuuti soja akoze embaga n'amuwozaayoza ku mukutu kubanga Bobi Wine atunulirwa nga politician omunene mu Africa wano bwabanga so postinga futu soja atamanyikiddwa nga tubadde tetumumanyi nagamba congratulations upon your marriage bichi byonna ne birthday waliwo postinga ku birthday ono si wa musaayi gwe nnyo mutabani we okubeera nga tamuwozaayoza okubeera nga guild president omuntu yenna nga guild president mu ggwanga lino
aba ne stake gyafunye mu byobufuzi era sina kindi ayinza okumaliriza nga tazze mabega nga ayingirira ddala politics ali serious era bonna bwe babadde bonna bagenda president bagenze bamalirizaako nga bakakubeera members of parliament bamalirizaako bonna bazze mu parliament bagenze mu byobufuzi lwaki omwana oyo teyamupostinze already mwennyini yabadde akimanyi bazanya kaadi zaabwe ne Western Nyanzi playing omuzannyo waabwe bagamba ono tomuteekako ko postito mu postinga because first twamuwa kaadi ekyokubiri tukkiriza gavumenti kemuwe ssente asobola okugenda ku campaigninga ddiramu awo omulabi ategeere bulungi chairman Nyanzi agamba Bobby tomupositinga n'omwana naye ng'akimanyi era tajja kunyiiga twafunye dda offer egenda okubeera nga tufuna ba sponsor bagenda okumuwa ssente z'oku campaigninga teyafuna kaadi ya NUP so in some way nga bagezaako kubeera nga beefuula nga abagamba batambulira ku mateeka g'ekibiina in actual sense wano munda baba bakimanyi bulungi nnyo gavumenti ye taking over era yejja okuwanguza oli era mulaba ekyabaddewo bakozesezza erinnya Ssentamu njagala kubuulira omwana oyo abakutakosa linnya Ssentamu do you think he would have won? I don't think. No. So he used the same time era nebagamba go kireke ekyagula nti kikosa kosa. Already tuba tumutereddewo card. At the end of the day tuba tuplayinze ball nungi. Era omwana awangula era omwana yawangudde government yamuwadde ssente n'awangula which is a good thing. Despite the fact ye bagamba mbu ali independent yazzenga independent. But at the end of the day is an NUP strongholder. So tujja kitwala bwe tutyo kati kyengezaako gamba abantu bakyabawuudisa mu bintu bingi nnyo bwe munaakeera ku makya okumanya ebigenda mu maaso that's when you realize actually you've been fooled for a long time so mbagamba abantu abasinga obungi nga tonaba bakusalawo nnyo sooka weetegereza ensonga ezimu sooka ogattegatte omanye ebigenda mu maaso okole decision nga naawe owulire oli comfortable with it naye togenda ku propaganda atambula ku social media ne media houses ez'enjawulo sooka weetegereze beerako n'akalowoozo akasingako ebitabo akazaala amagezi amazaala okozesa gatte ugambe kino kibaddewo kitya so nefe tugamba omwana we congratulate him yebala okudda ku winning team because that's the best winning team wotuuse ofunye ku buganzi ku myaka gy'okufuna emmotoka bbiri is not easy osobola okufuna n'akasente akubeera nga government naye ejja kwongera okweye ku ssente nga ne Museveni asobola okukubira kati ku ssimu asobola okuyita ejja muyitanga mugambe tubule position zega university nabagambye rights zaako madama universities because the government took over ekyo njagalo kino every university tewakyali bino birayiso byammwe ebadde bisumbu abekyambogo babadde bakola burayiso bweyo naye at the end of the day babamaliriza ebizibu byabwe so njagala omanyi ekintu kimu that the government has a stake mu institution zaayo zerwaninga mu Uganda kyova olaba ekintu ekibeera kya government erina bigger hand gyehandling so at the end of the day kyova olaba omwana yabadde asobola okubeerawo kyova olaba mwebaza ebale wama kubeera nga sikamubuufu n'abeera n'omukulembeze mwennyini omutuufu n'abeera nga dreammaker we agende mu maaso ng'abeera motivate akkiririze musajja oyo amumentoringe kubanga is the future builder era ojja kulaba kyova olaba nabagambye being a future builder at the end of the day mujja kulaba bijja mu maaso future builder yasobola okubeera nga wakufujjako eddusu era ojja kubeera muwanguzi teweewunye oyo omwana ajja kubeera rebellious temujjukira wano omwana yasooka okujja wano n'asooka ateekawo embeera nze sikolagana na kitange sikola tamala emirundi omwana yena adda saidi eri yamaliriza aliwa ng'ali ku kibiina kiri kati kuyiga politics bw'atambula so at the end of the day kibeere kyakuyiga kibeerewo omwana temumuvuma temuteekako mbeera mumuweereze flowers ze mumucelebrating okusobola okubeera ng'azze n'asobola okubeera mu kifo ekinaamuleetera omugaati okuwerako era mwami Ssentamu ne famire yammwe nsuubira ensonga mugenda zimala bbiru z'amasannyalaze n'ez'amazzi omwana agenda bitereezaamu n'ebyokwambala wandiika mweno sho tugenda kukkiriza omulabi okuteesa tokwata keyboard nga wewandiika ng'odiriitinga wandika comment nyiga enter esobole okugenda waawo tulabe ebiteeso byo kikyolowooza ku nsonga eno omwana ono alina effect gy'atadde ku kibiina kya NUP oba nedda ekyokubiri kirekawa ekibiina n'abakikulembera wamma kituufu Kibedi byali mutugamba mbu omupiira gukyangibwa nga kyanisi era waliwo ebiteesebwa ekiro ne bagamba kati muzannye eno teeke muzannye eno wamma kituufu Kibedi byatugamba mbu Kyagulanyi honorable bateesa ne mwakiwulidde kyeyayogedde naye wamma byayogedde bituufu saagadde biddamu kusobola ate kubeera nga mupiininga nze naye byayogedde wamma bituufu nga bwabyogedde wandika mu comment section otubuulire Kibedi ensonga eno nga tetunagivaako kusobola obeera nga ate abalabi tubata oyina ensonga zoyogeddeko nenzitunuulira nga nze era nze kyenzirabyemu nkyesigaliza kyange n'omulabi alina kyajja okugyamu ekiki
ekiki buli omu waddembe okupiikingamu ye kyakoze eki kyalabye kibeddi Bobi Wine okubeera nga gwogamba nti bazanya ka chess awo kubanga ye chess buli wamu abaawo bwaba nga bazanya chess oyo babeera tebakiraba nti ono omwana singa abatwalako win emakerere ekibiina kiba kikosebwa kubanga gye buvudde ne gye bulaga tuzze tulabanga abagild president ebisanja bino ebiddiringanya emyaka gino mwaka ku mwaka bwe babadde nga bawa card nga yayitamu olowooza kiba tekizibudde nnyo ba scholars abagenda okujja nga bajoyininga university eyo bana ababaddewo okuddamu okufuna embavu yadde tali ku nuupu okusobola oba nga asobola otengerera tebakirowoozaako ekyo anti obuzibu obuli nti statement omwana gye yakoze etegeeza kino si kyateeka bwe bakuwa kaadi ya NUP gw'owangula first kiba kitegeeza structure za NUP era zikyalina weaknesses zaazo bw'ate zironda omuntu ateesobola kyekimu kyeragamba wano nalukoola gwe baleeta nalukoola alina okuba yateekamu sente nnyingi okusobola okubeera nga Bobi Wine yalabika ku rally emirundi 3 yes buli appearance olina omusasula yes you have to pay because at the end of the day nalukoola gwolaba gwe mutuufu mwennyininyini kandi nalukoola even talk on the floor of parliament ensonga ne bagiwulira abagenda kutwala nnyo tayi ajja kusirikanga busirisi ayise buyisa bivulu abasola omuwaayo dakiika 10 abweyo bawulizenga buuliza bintu byenga babituzamu ate n'ekirala njagala ne kino bakimanye abantu opposition tetegeeza kubeera ng'owakanya buli kintu kya gavumenti yeah you have to appreciate what is good kyova olaba singa kyali kiwakanyizibwa singa ne head of opposition lupu waabwe takkiriza bintu byonna biva mu gavumenti yali badde yeegulira emmotoka ey'amaanyi yali badde afuna security eriko just because biri mu gavumenti bwe bityo birina okutambula so njagala abantu bamanye ekintu kino that at the end of the day si buli kintu kyonna kyolaba kibeera against the government at times mulina okubeera ne mukaanya opposition no kukanya kuwezawo ebintu ebimu ne bitambula wabula si kulemezaamu nga whatever you see ogamba nti kiki ogamba bugambi mbu tekiriyo kati mwagala kugamba mukati singa mugamba demokrasia teriiwo demokrasia yalibadde teriiwo singa NUP bagigoba but they give NUP a chance and other political parties to participate okulaga mu democracy waali democracy bwaba waali kiba kitegeeza kijja kubeera very hard for people to challenge the ruling party in the next election 2026 democracy waali kibedi democracy waali ngana bagamba nti babatwalira ne computer zaabwe ku kitebe ebebe nabena democracy waali ebisinga obungi bwe kituuka ku security threat ate oba olaba security threat ne America TikTok yabadde egenda gijjako naye yagiwadde 2 months ejja kubeera nga egijjako singa bafinding out nga is a threat security kitegeeza zi computer zisobola okubeera nga nazo security threat government yo kasa yeekengera ekintu erina right okujja neetwala buli kintu kyonna ekiriwo n'ekitwala era bintu bino temutegezaako naawe singa obadde president n'owulirawo omuntu yenna asobola okubeera nga security threat olisobola okujjawo era n'okola ng'ekimu gavumenti kyeyakola kyova olaba n'America era bwe kibaddewo nabagamba America engeri gye badde yisaamu ebintu bya social media TikTok ekyagiteekako question mark nnene bakyalina obuzibu bw'amaanyi because bakitambuliza ku security threat tebakiteeka mu business aspect however much ne business yamaana eyingirawo but is a security issue kyovola abagambye bakyakutizayizinga okulaba ebintu bino binaabeerawo mu myezi ebiri TikTok basobola okugijjako mu America for the second time kubanga bagiwadde 2 months okusobola okubeera nga bakitunuulira bwe banaakitunuulira ne balaba nga tekigatta kikwatagana ne bye baagala interest zaabwe bajja kijjawo so at the end of the day kijja kutambulirawo kati naawe kimanye mbu gavumenti bweti bwetambula demokrasi okubeerawo era kati tosobola kubeera eri n'ogenda n'otuulanga Bobi Wine gyeyabadde Museveni akola kino abazungu abo omanyi bakuwuliriza ne basirika ne bagamba ono azagana okusaaga waliwo ensi ezaalingamu dictatorship nga tebakkiriza na muntu opposition kutambula gendayo nga tebakkiriza na muntu genda ku kyali abazungu bwe n'okyali abazungu n'onyumya n'otambula n'ofuluma bw'onfuluma record zibeerayo otambula eno ogenda eri ogenda eki at the same time n'ogamba waliwo dictatorship bajja kugamba nedda ssebo abasinga obungi bakuwuliriza naye ebikolwa okuteeka ebintu mubikolwa waliwo emikago egiriyo Bungereza ne Uganda ina solidarity y'amaanyi ya building ne government so it might not be easy as people see it naye ekyo kibe kyakuyiga abasinga obungi mugende nga muyiga ng'ebintu bino mubigirako bingi nnyo kati musuubire bingi nnyo bijja okujja mu maaso okay amannya gange nze Ssennoga Blaze Jordan olunaku lwaleero ntambudde ne Jacob Kawombe ku kamera ng'omugenyi waffe ono nno omusajja y'omu kuba controversial analysts be tuyina nga bwe kijja nga kisupportinga Nuupu
he's always standing with them. Bwe kijjanga bye boogera tebitegeerekeka era ayimirira. I think you're one person I take as a neutral analyst one. Kwa we najja ku nsonga yali wakati wa Alien Skin ne Noop. Nalaba ng'olinnye ekikopo kikubira Noop. Era ne ngamba Jacob nga tuze ne mugamba Kibedi tabanga wa Noop. Ndaba bayirawo mubiri mungi. Today you're telling them the truth. And people sometimes they interpret it as abusive. Yes, anti obutategera bana Uganda basinga obungi bakyalina mu narrow thinking. They deal with the bullet. I raise the bullet to the right spot. Yes. Wegenda. You don't just do straight bullets. You don't do that. Eyange gendera ddala wali ku naavu n'ogiwulira kubanga ge mazima gaabyo. Abasinga obungi temutegeera statements zetwogera. Nze olwenjogera ekintu gabeera mazima gemba nzudde era gabagaliwo. So bwe twogedde byonna gabesingibwa ku facts 90%. It is facts bobo doubtinga mujja kubeera 10% which I expect. But at the end of the day kibeere kyakuyiga mu lutebeerawo. Kyovula tubeebaza okubeera nga mutu followinga ate nga mutuwuliriza. Yes sir. Okay, tugenda batusiibula olunaku olwaleero naye nga okkirizibwa okubeera ng'owandika comment yo kikyolowooza kasita oba nga tovoola tovuma tujja discussinganga era omulundi oguddako ssebo tujja kujjanga ne comment ze twawandiise nti awo omusajja yayogedde bwati ne bwati ne bwati okyogerako ki when you have defense for any questions they write kuba tetuli live we gam we proceed from the previous interview netutandikirako awo bye baabuuza n'obibaddamu after okubibaddamu we proceed into the new interview webale kubeera nga otwadde obudde it's been a good discussion olunaku olwaleero ate tujja kuddamu ate tukunoonyezaawo nga emirikwezi yakagwa mu ggwanga wa that will be the next discussion n'ebigenda obeera nga bigenda mu maaso tugenda kuddamu following up Fiki Gaza tumanye ebigenda mu maaso then tugenda nakuddamu tunoonye ku mmotoka ez'omukulu guild president ze yafunye we Makerere ate tusobole okuleeta facts benefits zonna tuleme kubeera nga twogera bwogezi atoyanzanye se twagabbe baza Amina mubeere bulungi. Okay.